musajja wa famire yanga alese omukyala n'abaana. Ebyo ebitonotono ebikwata ku mugenzi. Obubaka obw'okwebaza Kyekirangirira nti Kristo ali ku Nnamulondo. Wabanga ali ku Nnamulondo, it doesn't matter oba mbeera ki, asigala nga ye Mukama. Nze okutegeera nti Vincent mulwadde nawulira ku radio ng'abaana bakyogera, omanyi ababeera ku radio boogera ebintu balinga babalata nigamba what kiva ku kyekyo, because nze mumanyi ng'omusajja ali energetic, emyaka gye gikyali kati nze ndowooza nti maybe oba musujja malaria amanyi okujogajoga abantu, kubanga malaria teyeeguya ne bobeera munene otya. Naye I was shocked. Naye bwe nagendayo mu ddwaliro ne ndaba Lady Kim naine musumba Lubega n'entya. N'entya. Era bageno we twabeerawo bamulongoosezza okumuteekamu akapiira. Mukyala we mu maanyi gaago n'obugumu bwe bwonna nga tutudde awo ne mukyala Kanaabo ate naye nagana ye ng'aluddeyo nnyo baŋŋambye eddakiika 3. Bassebo ne bannyabo twagala okwebaza abasawo, mwebale nnyo, mwebalire ddala. Naye Katonda asigala nga yaani? Kiddemu kigamba akulyanye Katonda asigala nga ye Katonda. Ne bwe yali badde mu ddwaliro litya nga n'Abayisirayiri tebamanyi Katonda n'ateekako omusika. Gamba akulyanye omusika. Ekintu ky'obusika buno si kya Bunyolo, si kya Buganda, si kya Nkole, si kya Basoga, kya Bwakatonda. Kitegeeza ki? Twakoyedde twagala kuva wano. Katonda bw'aba ateekako omusika alina ekigendererwa ky'ayagala. Tateekako buteesi. Omusika tasika bintu. Omusika tasikira mukyala. Omusika tasika bino birala byonna. Atwala kye bayita responsibility. Atwala buvunaanyizibwa. Akati omwana gwe bandeetedde wano ndabye ng'omuto. Ekibuuzo, agenda kutwala buvunaanyizibwa ki? Tugenda kumusabira. Buli kintu kyonna omusajja oli Vincent kye yali badde akola n'okuyitibwa okubadde ku ye, obukkakkamu obubadde ku ye, obwesigwa obubadde ku ye, okwagala okubadde ku ye, omwoyo abadde ku ye oyo akaabya abantu amaziga ab'ebweru n'ab'omunda n'ab'eruuyi eri ake ku mwana oyo. Oyo omwana ajja kutuukiriza byonna omusajja oli byabadde alina okukola, kubanga Katonda yasazeewo okutwala oli, tekyabadde mu pulaani ya muntu. Can you imagine ku myaka gya Vincent okuva pressure ng'oli musirikale, oli mu scout, oli President Museveni bigamba bye muwulira, mutuula nnyo mu ntebe mukole exercise. Ono omusajja abadde mukozi wa exercise, tunuulira omukono ng'omusanga buwutira nze mbadde nga musango ndi mukola ku mukolo gw'endukweta naye gundi banenga kitalo nnyo n'amwenya bumwenya n'akomaawo abadde zali azze bulumbe bannange nga kitalo nnyabo nze bodyguard. Okiraba nti Katonda yayagadde bufu, yayagadde bwagazi kuyisa okyayagala kyabadde mu nteekateeka ye ng'amako kyali banenga kitalo nnyo Katonda biyise ku mwana nga kitalo bannange, kitalo nnyo bannange. I know. Basaba baweereza ba Mukama mujje. Amanya ge. Ye Benjamin
Abasebe ne bannyabo ekkanisa nga tukola kino ekitundu ekisembayo nga bwe twategedde nti abantu batono naddala ab'ennyumba nga mukyala Gerejobe ate ne bamaama abali okumpi bajje n'abasumba tukwateko jakoba ku musenyu tukole ekitundu ekisembayo nga tukola ebigambo bino nga Bayibuli bwetulagira. Akulembedde ekitundu kino afisa okumayo lwekuba Kalungu Against Faith nsaba onde eno tugituukirize bulungi nga bwe bassaayo keesi eno twagala twogera ebigambo bino biri mu Mubuulizi essula ya 12 katulumamyamu banyabo ne bassebo tulindeko okusuulako keesi ejja kumala kugenda wansi then tulyoke tusuuleko abali okumpi n'ebimuli tugenda bawa ebimuli ebyo oyinza obutaba ebo kufuna musenyu tugenda kubeera nga tukuwe ebimuli okay nasome ebigambo bino then bwe natuuka ku olusembayo olw'omusanvu ekeesi ekkirire then tukwate ku musenyu n'ebimuli bulandike tuziike bigambo bwebito ebigambo bino Omubuulizi essula 12 n'olunyoosoka lugamba nti era ojjukiranga omutonzi wo mu biro eby'obuvubuka bwo ennaku embi nga tezinnajja n'emyaka nga teginnasembera n'olyogera nti sigisanyukiramu n'akamu buli olunyiriri olw'omusa bamama abazadde bamuganda waffe batugalamiza wano bakwate ebimuli ne mukyala we ne musikawe bwekiba kirowose ng'ali kumpi n'abasumba be bajje bakwate kaakati ng'ebyandiko ebitukuvu ebyogera nti omubiri guddayo omutta mama ali mabega omumwe gapajje mama ali mabega naffe tugamba omubiri gwate webizeeyo mutaka naye omwoyo gwe katonda wakugaba erinnya lya people buy in fast way Basebo ne bannyabo katusabe kitaffe omulungi tukwebazizza kubanga bwotwe wasiimye n'otwala muweerezaawo Vincent Cholo tumuteeka mu maaso go mu ngeri ey'enjawulo tusabira namwandu nabonna abasigaze abazadde abooluganda ab'emikwa tusaba bagumye banywezi bazzemu amaanyi obasindiikiriza okulwana olutalo asuddeyo ekimulivaawo n'abalala basuuleyo tusisinkane naye musanyi mu kujaguza ne mu kwebaza kyetuva twawula ekifo kino na buli muntu yenna okusamise
akolimirwe olinjira Yesu Kristo. amaze okuziika ng'oddayo wamala osuulamu ekimuli ng'oddayo atalina bimuli biri wano nsaba twanguwe aba funeral service bakole omulimu gwabwe suulayo atalina kimuli ojja n'okufuna ekimuli Uganda Police mwaka gwa 2027 gyakoledde ebbanga lye lyonna okutuusa obulamu bwe.